njagala kwogera ku ttaka nga mbeesinga ku byogerwa nti bannange obufere obubbi obukumpanya buli mu ttaka buli mu batunda ettaka buyitirivu. Kati wuliriza, bw'obikkula social media yonna, TikTok pages, WhatsApp, Facebook, YouTube, ojja kusanga abantu abalanga ettaka nga bangi. Bw'ogenda ku radio, ku TV, ojja kulaba kampani z'ettaka nga nnyingi. Kino kizze bwe kiti kubanga buli awaba ekituufu wasobola okubaawo ekifu. Naye gwakiraba oba agenda okukikozesa gw'olina okwawulawo. So obufere obuli mu ttaka n'obubbi tekitegeeza nti abakola ebituufu tebaliyo. Ate sometimes nakizuula nti abantu abatufera ffe tubawa omukisa okutufera. So tweteeka mu mbeera efereka. Sometimes nyinza okugamba nti tukema abafere batufere. Kino oluusi kijja olw'ebintu ebimu bye tuba tutamanyi. Kati olwaliro njagala okutegeeza okulaga mu bufunze biki byoteekwa okutunuulira bw'oba onoogula ettaka ne batakufera. Biki byoteekwa okutunuulira? Kubanga osobola okweteeka mu kkubo ly'abafere. Leero ate bwe kituuka ku bantu nga toli mu Uganda. Omanyi Uganda kati tulina abakozi abakola emirimu nga bali mu Uganda, n'abakozi abakola emirimu nga bannayuganda abatali mu Uganda. Ate abatali mu Uganda bangi nnyo ate nga n'akasente bakafunako. So tekitegeeza nti alina kukola sente paka n'atuuka okudda mu Uganda alyoka afune kyayagala. Osobola okifuna yadde toli mu Uganda. Naye awantu awo bafereddewo nnyo. Sometimes ate si batunda bokka be bakufera, naye n'abantu bo oluusi bw'okola sente n'oziweereza bakugulize ate nabeera bafera. Kugamba obufere mu ttaka tebukoma kubalidiringiramu bokka, naye n'abo be mulekera sente zammwe oba be muziwa babayambe nabo ate bafere babbi. Nti omuntu omuwe essente zo n'omugamba genda mu KPJ Dream Goals Consult Limited ongulire ploti 5 ku 10 nagiwulidde essemuto ya bukadde 6 kitundu. Bw'atuuka wano olw'okuba kimanyi wategedde sente ploti ya bukadde 6 kitundu, yajja kugamba ntuuseeyo ploti si nnungi 1, natuuseeyo saabasanze 3, eyo walanze nja kukuguliza awatuufu. Kati ng'akwata obukadde 3 oba 4 ng'agamba nti nafunyeeyo obukadde 5, ng'akufunira ploti ya bukadde 2, naye nga si ploti afunye kabanja ka 2 ku 3 kalina mu kisenyi. Oyo naye aba mufere mu ngeri eyo. Kakati gamazima ate nze ntera n'okugamba abantu nti sometimes oba kyandibaddira kirungi n'ogula ku muntu gw'otamanyi kubanga ye asibika. Solonga akuwadde engeri y'okumusibamu kubanga naye asobola oggikumma. Naye kizibu nnyo okusiba sengaawo, kojjaawo, maamawo oba taatawo oba muwalawo n'ensi ejja kukutunuulira ngeri. Kati mu kino kikyolina okukola. Abalanga tuli bangi kuba nange nze omu kubalanga era abatunda ettaka. For example, tulina ettaka ekimwanyi ploti 5 ku 10 ya bukadde 5 n'ekitundu. Osasulako akakadde kamu n'ekitundu oba 2 ne tukuwaayo emyezi 5.
semuto bukadde 6 n'ekitundu osasulako bukadde 2 ntukuwa emyezi 5 tulina Nakaseke farmland ya bukadde 2 kitundu eyo promotion osasulako kamu netukuwa emyezi 3 so ettaka tulirina KPG Dream Goals Consult Limited. By the way, no yesimu yange 0 700 3 10 3 ne 0 757 6 2 9 kakati omuntu bwalanga ettaka n'omusisinkana ng'alanga baako byogenderera ekisooka nga tonnaba kulowooza kugula ettaka tebali papira oteekwa okugula ettaka ng'okuze mu ndowooza ng'otegedde nti ettaka it is not a want, it is a necessity. Ettaka kyetaago buli muntu olyetaaga akuze mu ndowooza yakitegeera ekyo sigenda kigenda wala ndikirambulula so tebaligula lwa peer pressure nti gundi twagenda naye ku kyeyo kati yagula nange kangule n'omala gatomera kubanga you competing with her or him kubanga kyakoze naawe olina okikola nedda awo wajja kusindiikiriza okupapa ekirala ettaka by the way kati ate wano njogera ku ttaka soogera ku bubanja kubanga nakino kankirambulule ekibanja si ttaka ekibanja si ttaka ekibanja kibanja era ekigambo kibanja kiva mu kigambo bbanja kiva mu kigambo date ekigambo kibanja kiva mu kyekitegeeza ekigambo ky'oluzungu kye bayita date kati ekigambo kibanja kiva mu kigambo bbanja lwaki liyitibwa bbanja oba lwaki bakadde baffe baaliyitanga bbanja lyabanga bbanja nti bwe wagulanga akantu ako togula ttaka obanjibwa okusooka okuddamu ne weegula ogula ettaka obanjibwa okusasulanga obusuulu obanjibwa okukuumanga akalagaana ako bulungi kubanga essaawa yonna bakwefuulira kati amabanja ago gonna bwe gagattibwa omuganda kyeyava akiyita ekibanja kintu kinene kimuyitiriddeko kimuzimbagalidde n'akiyita ekibanja so wano njogera ku ttaka ettaka lyeyo nga ekiraga obwannannyini ku lyo kiyitibwa kyapa ekikuweebwa gavumenti ya Uganda okuyita mu Ministry of Lands so kati kali akalagaano ekibanja obwannannyini bulagibwa kalagaano akapapula ke mutula wansi w'omuyembe ne mukawandiika mu maaso ga LC kati njogera ku ttaka lyempise nti liri it is a necessity ettaka necessity oteekwa olyetaaga kakati video eno ngenda gikomya wano kubanga obudde bugenze naye byetugenda okudiscussingako video yaffe egenda okuddako bw'oba onoogula ettaka first of all sooka weebuuze oyagala ttaka kikaaki olyagala luddawa oyagala lya ssente mmeka ogenda dikolerako ki oba dikozesa ki ebibuuzo ebyo bw'obyebuuza n'osobola okubiddamu obulungi bijja kukuwa ekyokuddamu ekirala ani gw'oyagala akuguza ettaka eryo omumanyi kyenkanawa biki ebiraga nti abaddewo waali era alibaawo ye abaffe oyo omuntu gw'ogenda okugulako ettaka muntu individual oba kampany bw'aba individual omumanyi kyenkana ki abakulembeze bamumanyi kyenkana ki gweba kampany is it a registered company ebaddewo bbanga ki liyinza okuba ettono naye mu maaso gyeraga biki ebiraga nti weeri are they registered balina working license balina we batudde
oba it is a briefcase company. Ebintu ebyo byonna oba olina okubyebuuza. Next video to discussing ebyo. KPJ Dream Goals Consult Limited tutunda ttaka nga tusinzira wano Kawempe okulina na office zanira. Tuli ku simu 0700 34 10 34 ne 0757 62 92 95. Mbagala nnyo.